Good morning. Lunaku lwa mukaaga nakuza mwezi ziri 2 omwezi ogwokusatu. Nakuza mwezi ziri 2 okola otya? Okutuuka ku mwezi gwa June. Okutuuka ku lunaku lwa June. Naku muna ogw'omugundi gukoma ogwokusatu gukoma nga 28. Yaguza mwana 28. Ensonga zino zaatererera ddala. Ekyulako ennaku ziba mmeka ezo? Nyingi almost ennaku tezibaana. Obadde ki? Kanaye John wa finance tukutumiddeko nnyo. Uncle Sam wa production nawe tukutumiddeko nnyo. Totabika bintu. John abe John. Ati John mmaliriza ne desire. Kati komaawo Sam n'amutumira edda. Uncle Sam. Banaamutumira muzimbe ensi yo. Kyo nyingi. Totabika bantu wano. Ate omulala gwe bantumirako. Tewali? John muleke. John abeera yekka yetengenere. Nge bwabeera. Muleke. Engineer. Leero oganye mutumireko. Ne omukulu Danistan Busuulwa. Simulengatto. Ennaku zino. Kifo. Gwe. Yayambadde nga nogamba kamwango osimulidde engatto. Nangamba tokyogera kera sinawe nakyogeddeko. Tulinayo wakyogeddeko. Nsobola okujemera mukama wange. Ayida. Ati munnange embeera bw'ekyuka. Embeera ekyuse ojjukira bwe twakalanga nga twakajja ku telefayina. Okugamba nina kyeyakyusizza. Simon sirika. Ogera kanga wali tuli bukwe. Tuli kumpe. Nkimanyi tosobola kesigaliza. Nze Florence Nampija program byokya ku weekend tukuletedde amawulire gonna agabadde mu wiiki mwasuzeeyo mutya. Subira wiiki batambulidde bulungi. Bweba waliwo gweremeredde wano na wali ate ogwamu ssuubi naddala nga ensonga za nsawo ffenna bwe tuli aludde mu bwavu nga tuli basanyufu. Tetuli bulungi n'akatono kale tukuzzaamu essuubi ne tukugamba ate oggwamu maanyi. Noona ebibiina bya banna abaavu mwekolemu omulimu. Keera ku makya toggwamu maanyi nti bannaye ne bwe nnaagenda tezigenda kulabika wiiki yonna zimbuze zuukuka genda totenkanye tomanyi olwaleero mukama ki kyakutegekedde osobola okeera ku mudaala n'osanga kasitoma nga katuwa kasitoma najja ogolooza nti kasitoma ng'akubuuza kumulagirira yinza owulira ng'ofa ebyo bibangamu naye toggwamu maanyi tomanyi katonda ki kyakutegekedde enkya atupulaninga kale akkiriza enteekateeka ze naawe okole ekyo ekimusobozesa okubeera ng'akwongeramu omukisa wasuze otya bulungi saasuze bulungi n'akatono waliwo akedde okundirako akagege agamba bigambo ki ebikusinza okukunyiiza David kiddanga bikyokoze olunaku olwaleero okuwasa ime essimu okunzuukusa ngambye bigambo ki nze nkubuulidde sijja byogera naye wamma mukama wange producer omulungi nsaba kunsaasira omanyi abantu amazima gabaluma nnyo toddamu ankanze nnyo ekigambo ekitandisa n'okukanga omuntu ng'azuuku kiriwa omuntu nga bamuzuukusa mpola naye sayimo talina amuuma n'aziza kuzuukusa muntu yenna toddamu wiiki eno tubadde mu nnaku JPM yafudde. Yes. John Pombe Magufuli. Mukama muwummuze mirembe. Byonna ebyamusobako. Yatufuddeko ono nabadde president wa Tanzania. Omanyi Tanzania okimanyi nti oyinza okuba twakamala okufe twakalaba president ba Tanzania bali basatu. Abantu obanga oli born of 90 ne late 80. Oba akalaba president ba Tanzania abo basatu. Kikyogezaako. Waliwo yani Mukapa. Mukapa yali wa Tanzania. Waliwo yani yakapa Tanzania ali wa Kenya. Mukapa wa Kenya. Naye tulabye ono waliwo yaka Kikweti. Waliwo n'omulala era eyaliko basatu. Ono ye Kikweti. Ono ye Magufuli. Ono ye Kikwete. Ono omweru. So, ye president abadde owokusatu abali mu generation ya 90s late 80s. Betwakalabako era nga badde atambuza kisanja. Kati mwabe ensanvu temubamanyi temwalaba kubagira. Tuba tulabe bangi tuba twalaba ne kuba Nyerere. So tuba twalaba ne kuba Nyerere. Kati abaana abato tutandikidde ku Magufuli. Kati Magufuli. Kati ono ye president omulala w'okuna gwe twakalaba. Bagwa mu bintu.
Ukimanye ekyo sayi. Ani ono siyaso so n'omukazi omulala nga abadde namba 2 namba 1 n'afa n'afuuka namba 2 namba naye kino kyayitiridde kale kya nnaku naye oba kati yali mu position naye okwawukanako n'aba ne mu Uganda first president wa Tanzania alondebwa bulondebwa kubanga Tanganyika ne Zanzibar baagatta ensi bbiri ne bafunamu eggwanga erimu erya Tanzania so kakati kino kye tulabanga ekinene map kye tulaba ku map that is Tanganyika then eri ensi eri mu buzinga ye Zanzibar kakati ono Zanzibar baamulonda bulonzi kati noza ku contract gye baakola bakundagano gye baakola president wa Zanzibar yaba vice president wa Tanzania yawamu okay so kakati ono ababiguddemu yes naye baba alonda mulonde yalondebwa kati musanyufu oba munakuwavu of course kati saa zino munakuwavu kubanga mukama we yafudde naye musanyufu banga yagenda omusala gugenda kuba gugwe so tumugambe congratulations kulika naye mukufa kale congratulations yes so Magufuli yafudde bibadde bingi nnyo batugamba nti yafudde mutima that is the official communication however opposition batugamba nti yafudde covid okufa oluvannyuma lw'ebyabadde bibadde mabeganga yali yagaana bino ebintu bya covid era buli muyimbi abayimbi b'Uganda bebakutte nga bava e Tanzania okuyimba tabamanyi muwendo but anyway ono yalayidde omukyala yalayidde nga noli tebana muzika olayirirawo nga babyangu ebyabwe nga byanguwa nnyo abo abaana b'Uganda mwatandise okutijja ne beeta ebifaananyi bya sekandi naye musinikira ebintu ebyo tetulina kyakyogerako ekyo naye tebagenda kulaba kakubo kagenda mu ggulu tosobola kukola musajja mukulu kintu ng'ekyo omwana n'agamba bannaayi esaala zaffe bakituzisaba nezibubuka sayimo omwana byali yafaanisikiramu nkubuulira ndi mukyaliwa sikutya osobola okwogera nedda sebulaba ekikolimo ekyenkoko tekitta kamunye kanebunakolima ate entegeka za Katonda tosobola kuzisazaamu ggwani olumbe lwazze nga lwakutwala mukulu Magufuli tewabadde kaluyinza okuzaako owezimba epozi ezimba yafadda Mugabe baleeta munyamu nangagwa kale this week story tubadde kijibuusa maaso awo nga tuvuddewo wiiki eno tutandikire kusegirinya Muhammad